Ebibiina by'obwegassi mu ggwanga bye biridde empanga oluvannyuma lwa banka enkulu eya Uganda nga bali wamu n'ekitongole kya FutureLink Technologies okubaleetera enkola ey'okuterekamu ssente mu banka eno nga bakozesa essimu zaabwe ez'omu ngalo etuumiddwa M-Sacco. Wano omukungu okuva mu banka enkulu Justin Bajinda waalabulidde abakulira ekitongole kino ekya FutureLink okubeera ab'amazima eri abantu bano obutabulankanya ssente zaabwe. Gavumenti kyekoze mwakiwulidde representative minisita kye yayogedde bataddeko regulation, okay? Regulation eyo ey'okuregulatinga SACCOs wajja kuwa ekibiina company Microfinance Regulatory Authority, okay? Eringa ku level ya Bank of Uganda naye nga eregulatinga ki SACCOs. Ono era alabudde ku bubbi obususse ennyo mu nsangi zino ku bukampani obwa mobile money. Bw'oba innovatinga wali omubba tutaawo naye alaba by'okola kakati oteekako babiyita firewall, oteekako security measure ne batabba ssente z'abantu. Bw'oba omanya nti essente ejja kutambula zive ku akawunti eno gy'ogendeko ojja kumakinga sure nti tewali omuntu ajja ku intercepting ssente ezo. Ate ye akulira ekitongole kya FutureLink Technologies Tumwigiche Vincent ategeezezza nti enkola eno yakuyamba nnyo abantu naddala abali mu bubiina obw'obwegassi. Entegeka eriwo nti oyina okugoberera entegeka eriwo ku mobile money naye tugasseeko ate n'ekirala nti SACCO ojja kufuna password endala etali ya mobile money kati oba oyina kubanga oyina password ya mobile money yo naye ate oyina okukozesa essimu eyo y'oregisterinze ate n'obeerako ne password endala ekuweebwa ku SACCO nga SACCO abakolera mu SACCO bo bennyini tebajja kubanga bagiraba eyo password kubanga gwe gwagiteekawo kennyini gwagiteekako ku simu yo owa staff wa SACCO tagirabako era ne mu system teriimu. Okutongoza enkola eno kubadde wali ku Hotel Africana wano mu kibuga Kampala.